Lengo boni abakuwadde ayatul kursi bw'otuula misikini. Akuwadde ayatul kursi ugizinzezinze mu kapapula otuddeko. Abamu batuula ku asima shayatin, mannya ga sitaani ne batuulako okusobola okubanga balowooza nti basika abaguzi, basika bakasitoma. Omutonzi Allah tabaraka wa taala kukakasa ndi wayarzuku min haithu la yahtasib. Wabanga asobola okugabirira atamutya, banga asobola omuwa ate gwe amutya lwaki takuwa? Mabegako mawanga ag'obusiraamu gaali bubi nnyo, bubi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala n'agagabirira mu mbeera gye baali tebasuubiramu. N'abagaggawaza n'abawa amafuta zesi zirina golodi atagambika. Eby'obugagga kwe batudde. Ensonga lwaki nti amawanga ag'ebbali gakola kaweefube yenna okulaba nga eby'obugagga bakola ki? Babinyaga. Z'entalo ze mwalabanga mu Iraq. Ntalo zaki mulowooza? Byanfuna. Sigamba nti Saddam Hussein yalina ebyokulwanyisa, ebisaanyawo ebyalo, ebisaanyawo nabo baswala bennyini ebirimbo ebalimba ensi yabimanya nti balimba. Naye emyaka gye baamala mu Iraq nga Saddam bakoze eki? Amafuta ge banyagako obunyazi obungi, nga buli olukya ennyonyi zisomba busombi, tewali mulimu mulala gwonna kusomba ki? Ne bajjuza matanka eri ewaabwe ne gajjula, yaga nti era gano ganatutambuzaako emyaka n'emyaka. Mulooza bagenda okuvaawo nga ki kye bakozeewo? Nolw'okuba nti omugabirizi Allah tabaraka wa ta'ala waali n'ebyobugagga yabirekawo, baatwalako kye baatwala, ebyobugagga byabwe ne bisigalawo. Era singa abasiraamu baali ku mbeera etegeera omutonzi waabwe Allah tabaraka wa ta'ala, singa teri abavuganya mu alamu yonna, mu nsi yonna, singa teri abavuganya. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna bye yatugamba ku bantu ba umma, byonna bye yatugamba. Idha tabaya'tum bil-'ayna wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaykum adh-dhulla. Bwe mulisalawo genda n'ebyokulima, kulonda, muleka okulwanirira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mutagifaako, mugireka bwetyo, tugenda bassaako bunyoomeefu nga ate si bavaako hatta tarji'u ila ddiini, okutuusa nga muzzeemu akategeera ne mudda eri ki? Ne mudda eri eddiini yammwe. Bino ebirungi Allah byazze abagabirira, tabibagabiridde lwa kino na kiri, nsonga yakumutya. Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala bwe yabanga atuma abasiraamu okugenda okulwana mu ntalo, yabagamba nti basiraamu bali temubawangula lwa bungi oba kubala byakulwanyisa bingi. Idha tasawati dhunub, bwe munaabanga mwenkanyiza oba mwenkanyankanya amazambi wakati wammwe na bali, mbakakasa mubalakafu, temwera muwangazi omusobola kutuuka. Innama nunsaru, fe okutaasibwa kwaffe tutaasibwa bittaqwa. Mutyani Allah tabaraka wa ta'ala. Nabishiriku etuyingidde buyingizi nti Allah akugabirira mu mbeera gy'obadde tosuubira.
era tujja kiraba wansi ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti basiraamu mulongoosa amakubo ge munoonyeza mu riziki, mulongoosa amakubo mwe munoonyeza riziki yammwe. Tugenda kiraba insha Allahu taala. Naye ekisoose kye tugambye ekyokuna, bw'obeeranga wonna w'oli mu kusuubula oba okutta enkumbi olima n'owulira omwazinyi ng'ayazinye, sooka obyombuuze. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سوكو مزيبي وكنا abitutegeeza bye yatutonda Allah tabaraka wa taala akugeza okoleka ebyokutunda biveeko, dduka mangu ogende awali okwogera ku Allah, awali okutendereza Allah subhanahu wa taala. Wegenda otuula osirike, ebirala nga mwagala okutuula ne musirika, byagamba gwe kikole ekyo osirike, ebisigadde bireke. Lwaki gwe tugamba nti kaŋŋende Allah tabaraka wa taala bw'abanga yaŋŋambye bino biveeko nzire wano, obuwanguzi bwange buli wano, adamu linshighal. Allah bwe yali ayogera ku basiraamu abalungi, yali ayogera ku bakkiriza mu surati Nur asatu musanvu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abasajja benjogerako la tulhihim, ebyamaguzi bya tebisobola babulankanya, ebyamaguzi tebisobola babulankanya, wala bay' yadde okutunda okubanga kubajja kuki an dhikrillah, okwogera ku Allah tabaraka wa taala, wa iqamis salah. Ebintu ebyo bibiri tebibajja kuyimirizaawo ki? Akati bw'olaba nga gwokyasigadde ku mulimu mu kiseera eky'esswala, simanyi otunda, simanyi ogula, oli wafu. Allah baawanye aboogeddeko nti bali tebabulankanyizibwa busuubuzi, kutunda, okubanga bava ku kigambo okutendereza Allah, ku kigambo kuyimirizaawo swala. Tulina kye twayiga wakati swala muwassa mu fiqhi, twayiga nti ebiseera by'eswala biki bigazi. Era oli bwakuga musiraamu baazinye tugende tusaale nga gwe tewategeera ddiini. Jibrilu yajja n'asomesa Nabbi sallallahu alaihi wasallam eswala, n'amusomesa ekiseera ekisooka n'ekiseera ekikola ki kisembayo, kisooka n'ekisembayo. Wakati awo nanga awo wonna wonna oli waddemu okukola ki? Okusaala. Allah subhanahu wa ta'ala gani nti rijalun, abayise baki? Allah buli lwagamba rijali aba ategeeza basajja. Minal mu'minina rijal, mubakkiriza mulimu abasajja, ne mu by'obusuubuzi mulimu abasajja. Musuubuzi naye ng'obusuubuzi bwe tebusobola mujja ku ibadat. Febimeka ebitujja ku busuubuzi, ebitujja ku ibadat, fahaddith wala haraj. Bwe naasuulawo akalimu kange kano, nyinza obutaddamu kukola ki? Nyinza obutaddamu kafuna kalezi kano kansooke nkajjewo nkayiseewo. Bwebuyite buriziki era bujja kusigala nga buriziki. Kitegereke?
kati Allah subhanahu wa ta'ala rijalun basajja ekyo kyokka bamenyi ba tafsiri bagamba buli Allah lwayogera nti basajja abalina amakulu ag'omunda g'ategeeza. Lwaki teyagamba nti bakazi? Mulowooza lwaki? Takimanyi nti omukazi asuubula. Abasuubuzi baba basajja, abatunda bagula baba basajja. Kitegerekeka basinze okuwonako era bayogerako. Rijalun la tulhihim tijara wala bayu an dhikri llah wa iqami ssala wa itai zaka. Kigambo kutendereza Allah, kuyimirizaawo sala, kigambo kuwaaki zaka. Ebyo byo babitegeera abasuubuzi. Omusuubuzi yandibadde ategeera kigambo dhikirullah, yandibadde ategeera kigambo iqami ssala, yandibadde ategeera kigambo itai zaka. Abaddu abo Allah wageddeko n'agamba nti yakhaafuun, abasajja abo baba yakhaafuun, batya. Batya ki? Yawman, waliwo olunaku lwebeeraliikirira. Ennaku ze tulina mu nsi nnyingi, naye waliwo olunaku Allah lwatugamba nti wattaqu yawman. Mutye nnyo ennaku mu nnaku ze mulina nnyingi, naye waliwo olunaku oluzibu mu bulamu bwammwe. Luzibu nnyo mu bulamu bwammwe. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Nakulogenda okudda eri Allah olutyenga nnyo. Mu kulutya ennyo ategeeza ki ya jamaat al-khayr? Muloddoke. Tukolere ki? Yakungulya bitibyo bino. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah walitanzur nafsun ma qaddamat lighad. Tunuuliranga biki bye ŋŋenda okwanjula enkya. Mu bye ŋŋenda okwanjula enkya mwalimu nti nze Allah tebayaziinanga nga ndi ku mulimu neesigala ku mulimu gwange, kyonna kisayininga. Kigambo swala ekyo kyo kiri mu bulamu bwange, kigambo kwogerako kiri mu bulamu bwange. Kitegeeza musiraamu gwali mu kusuubula, agenda okusuubula, agenda okutunda. Bw'oba oyagala khairat, ebirungi, baraka mu mirimu gyo, toyawukana nnyo na adhkar. Allah yamanyi ekyama ekiri mu adhkar, naddala kusaidiye muki wangi y'omusuubuzi. Musuubuzi alina okubanga muntu wa adhkari nnyo nnyo. Yagamba mu Qur'an, idha qudiyat as-salatu fantashir. Ejjuma bwe banga ewedde mukoleeki saasaane mu dunia, mugende munoonye ebirungi bya Allah. Yakomawo wadhkuru llaha kathira, genda naye kino tokyerabira. Tendereza nnyo Allah mu kusuubula mu kwosuubula. Oyogera bingi okusobola okusikiriza kasitoma n'okumugyamu akasente k'alina. Bingi byoyogera, ebituufu n'ebitali bituufu. Kati weetaaga nnyo adhikaari okulaba nga weenaazanaazaako ebimu. Wallahi tekaliiko magoba ya jamaati akholi jamaa ate gwe bulimbe. Just tunoonya kubeezaawo mirimu gyaffe. Wallahi ennaku zino tebikyatambula, wallahi tebikyatambula, n'olayira n'okulayira. Kale yogera amazima nti tufunako naye kaki katono, toyogera tebikyatambula era bijja kutuuka ekiseera bireme kutambula. Kitegerekeka. Kati omusuubuzi
Allah subhanahu wa ta'ala mwenzi abantu batebera bilanyo an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mitima legenda okukyuka n'amaaso, omutima guli mu kutya n'amaaso ge gennyini galabika nti gatidde. Amaaso g'omuntu atidde galabika kalasa atidde kitegereke. Kati olunaku olujja okweraliikirira, kati Allah akugambye nti kintu kyo tekyandikujja nnyo ku ki? Amalaikum obusuubuzi tebukujja ku ki? Allah yavumirira nnyo omusuubuzi alekawo swala n'agenda akola n'anoonya bw'anoonya maali n'alekawo ibaada, oyo Allah yamuvumirira. Surati al-Jumu'a 11 Allah yagamba subhanahu wa ta'ala wa idha ra'aw tijaratan aw lahwa infaddu ilayha. Miskin bwe balabanga ebyobusuubuzi, wa idha ra'aw tijaratan, bwe balaba ebyobusuubuzi aw lahwa, oba ebintu byonna ebyomuzannyo, aw lahwa infaddu, bonna basituka, ne basituka ne balaga gye biri. Infaddu ilayha wa tarakuuka qaima, ne bakuleka musajja wattu ng'oyimiridde. Baalekanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bawulidde nti emaali yingiddewo, ate yingidde olunaku lwa Jumaa, bagambira aw lahwa abayobozi. Bameka abasiraamu abayitwako salatul maghrib ne bayitwako salatul isha bali mu kapiira, nga bwonga musiraamu ta'al tusalli, jangu osale swala, odde mullahu agamba sheikh kamalirize ki olone gwe babise omupiira kyo gwabadde emabegaka. Olwo nabadde emboozi n'enjulyaga banyuma nga omusajja mukulu yafudde ku ntandikwa, babadde bamutwala, kati ku nkomerero n'agoba, naye olw'essanyu eringi ennyo ate Allah n'amutwala. Allah n'amutwala. Man shaba ala shay mata alayhi, kintu kyokaddiyiddeko kyowangaliddeko era kyotera okufiiramu. Tebyawukana nnyo na bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olwo shekhe twabadde naye balina basizaawo abasiraamu, si basiraamu, basizaawo abantu webalabira omupiira, kati webaziina ne bajjako eddoboozi ne mulaba kifaananyi kyokka. Bwe bakima eswala bagamba buli musiraamu agenda asaale. Mukirage buli musiraamu agenda akole ki? Tusaale tugende swaali magari. Abamu beegomba okubanga si basiraamu. Era waliwo omu yamunyumiriza nga omusajja yasiramuka, sheekha nga tugende tusaale, bangambye wasiramuka, nga siri munywevu nnyo mu byeswala. Kituufu naye ebyeswala byo sinnanywera nnyo, sinnabitegeera bulungi. Era asigale wakole ki? Eswala nekuyitako swe, magaribi nekuyitako, weebuze ekibuuzo kikyongenda okunyonyola Allah nti nali nkola ki? Nani sibya kapapula? Bangambye ennaku zino tebakyasiba bupapula. Wano waliwo abasiba tewali. Bangambye babikolera ku masimu kati. Tula ku ssimu yo
naddala abasajja abakulu batya nnyo okugenda wali kati bo basibira ku masimu oba babikola batya allahu alam. Ala kulli hal Allah mugambye wa idha ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuha qa'ima. Allah bagambye qul ma inda Allah, bagambye ebiri wa Allah, qul ma inda Allahi khayrun, ebiri wa Allah ebisinga obulungi min allahwi wa min attijara, bisinga omuzannyo gwammwe ogwo nebisinga n'ebyobusuubuzi byammwe. Akomekkiriza aya nga baga nti wallahu khayru raziqin, Allah yasinga abagabirizi, asinga abagabi. Allah subhanahu wa ta'ala yabasinga. Agamba Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu ti la takunanna in istata'ta, tobanga bwekiba kiri musobozi tobanga awwal man yadkhulu as-suqa, omuntu asooka mukatale, tobanga omuntu asooka, wala akhiru man yakhruju minhu, yadde asembayo kolaki okafulumamu, fa innaha ma'arakatu shaitan, awaba obutalo sinziku lwa shaitan. Shaitan erwanagana n'abaana asoosa okayingira n'oyo akomekereza okukolaki okafuluma, naga nti wabiha yansi rayata, kwabo kwatandikira okusimba bendera ye. Oyinza ogikwata olunaku okutta bendera yaki Iblis, obutale mulungi. Naye Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mu bifo Allah byasinga okusunguwalira bwe butale. Wa abghadu albiladi ila Allah aswaquha wa ahabbu albiladi ila Allah sajiruha. Ebifo ebisinga okwagala eri Allah mizikiti, ebifo byasinga okusunguwalira buki mumanyi lwaki bwasinga okusunguwalira? Lwaki bwasinga okusunguwalira mu nsi yonna? Buli zambi lisangibwa mu katale, buli kika kya zambi lyonna liwali owuliddeko awe lituula. Ddogo lyagala genda mu katale, bwezi wonoonya yingira akatale, kulimba awo, bufere byonna bijjuddewa. Era shaitani yeegazanyiza mu kafo ako nnyo aweefunawo bakasitoma bayitirivu nnyo, kubanga shiriki abawo, sihiri nebawo obungi, amazambi gonna nabbi ge yayogera agasaanyawo agazikiriza gonna gasangibwawo. Ijtanibu sab'a al-mubiqat, basiraamu wewala amazambi omusanvu agakola ki? Mugo yagamba ashiriki billah, kugatta ku Allah, as-sihr, eddogo, qatl an-nafs, ettimu, okutta. Mwekuli mukataite mwe kutta, riba mwali riba agameka nojosangayo riba munzijukize na akli mali yatim, ndiye mali y'abamulekwa. Nabyo bw'ona abo binoonyezo ojja bisanga mu butale, ndiye mali y'abamulekwa.
kabif almuhsanat alghafilat okutemerera emalaya emwenzi aliwaji byonna ojja bisanga mukatale nga byonna bijjuddemu bujjuvu. Idhan ensonga y'okuna ebadde tugamba adamu al-inshighal an at-ta'at. Oba oyingirira obusuubuzi kakasanga tebugenda kujja ku ibadaati, tebugenda kujja ku busiraamu butuufu, kubanga ojja kusangayo abashiriku abayitirivu ennyo mu busuubuzi, oli ajja akulankanye nti wano totundawo ng'olina lutawhidi lwo, wano ffenna abaliwo bwe mayina amaanyi kwatudde bagayita n'amaanyi. Buli muntu alina amaanyi kwafudde, era bakulabanga nti ndagiriraako nange ebyange tebikyatambula bulungi, ndagirira n'omala omulagirira Allahu musta'an. طلب الرزق الحلال ensonga ey'omukaaga. Kikole sobola obusobozi bwo nga onoonya riziki ya halaali. Kigambo ekyo kitunyumira nnyo kyogera mu halaali. Muki? Nafunye ensimbi zange mu halaali. Naye nga sente zayise mu halaali, betingi mweyaziki yazifunye mu halaali. Halaali kyeki? Lyekkubo nga omutonzi we yakukkiriza okulinoonyezaamu riziki. Allah yatugamba mu Qur'an mu suratul Maida aya y'ekikumi, aya y'ekikumi, Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza abantu bonna, yamugamba nti qul, bagambe la yastawi al-khabithu wat-tayyib, la yastawi al-khabith, ebisobola kwenkanankana kubanga tubigeraageranya. Al-khabith ebintu ebijama n'ebintu ebiyonjo tetusobola kubigeraageranya. Khabith kitegeeza ekintu ki? Ebikyafu, ebikyafu n'ebirungi tetusobola kubigeraageranya. Allah agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam bagambe tetusobola kugeraageranya bikyafu na biyonjo. La yastawi al-khabithu walau a'jabaka kathratu al-khabith, kabibenga ebijama bingi wadde ne biba bingi bisigala bijama. Mubitegedde? Allah kugambye nti ensimbi eza haramu n'ensimbi eza halaali tezisobola kwenkanankana, yadde nga ggwe ensimbi eza haramu zikusanyusa olw'obungi. Obungi bw'ensimbi nga za haramu Allah gende bwe ziba zikusanyusizza zitya, tetusobola zigeraageranya na za halaali. La yastawi. Fattaqullaha ya ulul albab, mutye Allah mmwe bannannyini magezi abategeevu. Fattaqullaha ya ulul albab la'allakum tuflihun, sobola okubanga mwesiima mutye Allah ba ulul albab. Abaki? Abagezi. Omugezi nga musuubuzi ya Allah, toddiranga ekikumi kyo n'okissa mu halaali wo, kijja kusaanyawo halaali yenna. Kassa ekikumi kibanga kya haramu, haramu ne bwayingiwala atya enkomerero yabyo alina okuyiika ggweyo. Ate halaali ne bwaba mutono atya yubarak fihi,
bakusizamu omukisa akatono tunaako nekatambula. Tikitwetagisa kubawa byakulabirako bingi. Gwe kennyini leero otuulira wakaawo mu buliri bwogwe kyabugazi bwotyo otandika okulowooza ofumiitirize. Ebisinga okusuula abaana Adamu, ebisinga okubasuula magezi mangi. Bwe gwoyita magezi, mwana omugezi yabagenderezanga nnyo olwala oyo mugezi kusanga kakabuuza lwaki bamuyise mugezi. Kubanga mu Uganda mwe tuli omugezi kati ye mubbi kafu. Ago bayise omusiru, oyo musiru kyanga musiru amwenkana yoyo alonze sente naziwa nnyinizo mu makubo amatuufu. Nawa musiraamu wasudde wali omutwalo gw'obuubu obasiru siraamu mungu aleeserezeki makusuubu nze mugambye azisuule kati ate fuga otuyita omuki oyo muyita musiru ategeera obusiraamu akoze obusiraamu kyebulagira bamuyita musiru akoze obusiraamu obusiraamu kyebwaziiza oyo mugezi mugezi ayiiya nze oyo namuta musajja mugezi alina akabaala wali kamuyingiriza si alina n'akagundu wali emabega wali ka guest house asuzaayo abantu baye ye tabikola just kubasika mungi. Allah akugambye nti ne bw'onaaba n'amakubo mangi nga gayingi agakuyingiriza ebyenfuna walaw a'jabaka kathratu lkhabith, ebingi ne bwe biyingi wala ne biba bingi nnyo tebisobola kwenkanankana nakiri halali. Ali mu makubo ga halali tasobola kwenkanankana n'ali mu makubo ga haramu. Ali mu makubo ga haramu abamweraliikirivu tosobola kwenkanankana n'alidde ennusu ye ya halali evudde muntu yose nga bwe twakyogerako emabega. Tasobola kwenkanankana n'onaayisizaawo yadde obirya naye obulya tebikusse mu mutima ebikukka mu mutima. Ensimbi ya halali nungi. Aya eno egattako n'ebirala. Ebiseera ebisinga tuwulira abantu bayita basiru. Abantu abo bonna bwebayita basiru tebategeera. Tebategeera ebbanga lye bamalanga tebaliko qaala Allahu qaala rasuluhu. Ebbanga lye bamalanga tebaliko Allah agamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba. Obungi si kyekikulu, obungi si ki wabula ekikulu ki mazima. Ne bw'oba omu nga gw'oli ku kituufu ate gwe Allah bw'asinga okwagala. Ensi yonna Allah tawaanangako bangi, kyeyagala tutegeere. Abangi takola ki? Tabawaanangako. Era bawaana baba batono, n'abakozi ebirungi baba ki? Batono. Akati teweesembesanga daliilu ya bungi bw'abantu noga nti bano bonna bandi balisobola okuba ku haramu. Bwotegeera ennyo eddiini loza bo tebasobola kiraba. Obungi si kyekikulu, ekikulu bujulizi. Allah agamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadith aw qala as-sahaba oba sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba bwati abo tugamba ala ras walai byonna tukkiriza bukkiriza tuli bumu
kubanga eyo daliiru abantu bangi ne bagyesembesa nnyo ey'obungi. Tubasinga obungi, tubasinga ki? Obungi si kyekikulu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera mu hadithi yatugamba bada al-islamu ghariba, obusiraamu bwatandika buki? Bugenyi. Bada al-islamu ghariba, obusiraamu bwatandika bugenyi. Kikyategeeza n'obugenyi bwatandikira ku bantu kinnoomu, omwo omusanga wali, omulala ali wali, omulala ali wali, n'omulala bwatyo nga tebayita obusiraamu sibatono nnyo. Wasayaudu ghariba, kijja kutuuka ekiseera era buddeyo bufuuka buki? Obugenyi. Ng'omusiraamu eyeekutte ku ddiini entuufu, eyeekutte ku busiraamu ddala obutuufu, otuuka n'ekiseera naawe ne weeshakka none oba nze ntegeera obubi, naye nga totegeera bubi gwe butuufu. Ng'abantu b'owangaaliramu, nabbi yatuuka naga nti fatuuba lilghuraba, beesiimye abo abali babaguraba mu kiseera ekyo, abali babagenyi mu kiseera ekyo beesiimye. Bamubuuza baguraba be kiki? Naga nti alghuraba unaasun salihun, bagenda kubanga abantu balongoofu, fi unaasin su, naye nga bawangalira mu bantu abakyamu bangi abali ku kituufu, nga batono nnyo abali ku bukyamu bebaki? Be bangi. Unaasun salihin fi unaasin su, man yuti'uhum aw man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum, nga ababajeemera abo abatono benjogerako nga be basinga obungi okusinga ababawuliriramu. Abawulirira mu baana abatono nga baki? Batono. Nanga bweri sunna ya Allah tabaraka wa taala, ti buli lw'oyogera amazima n'onywerera ku kituufu mubaamu abategeevu abakitegeera, ne musigalamu abasigaddemu ne bagamba nedda inna wajadina, fetwasanga bakitaffe. Mugamba Allah agamba kati kyotegeeza bakitaffe baali bakaafu, otagala kyotegeeza baali bakaafu wazenyo g'omusiraamu. Ya jamaa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba bw'ati, kati ng'otegeera ennyo hadithi bo baali tebazitegeera. Sheekh gundi munene, Sheekh mulamba, nga ayisa fatwa ku nsonga eyo, ekituufu agiyisa naye ayawukana ku kya Nabbi kyasomesa. Abo kuba muliro okutukkiriza tuli kuyingira. Ya ikhwan, baganda ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti kijja kutuuka ekiseera ng'abantu abatuufu bali kuki? N'atuuka n'okugamba basahaba nti waliwo ekiseera kijja, baganda bange basiraamu, ategeeza basahaba, waliwo ekiseera ekigenda okujja mu maaso awo nga almutamassiku bidiini, omuntu aliba yeekutte ku busiraamu bwe obutuufu, ng'alinga almutamassiku biljamra, alinga omuntu akutte ki? Eryanda. Eryanda ly'omuliro tulitegeera bulungi, ng'olikutte bwoti ofunyizza ekikonde. Yeddiini, eryanda ly'eddiini. W'oliteera obusiraamu obwakoze eki? Obutajje. N'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti kyembabuulira mmwe basiraamu, omuntu oyo aliba yeekutte ku ddiini mu kiseera ekyo, Allah agenda mumuwa ajru 50 minkum, Allah agenda mumuwa empeera z'abantu 40 mummwe. Basahaba nagamba nti muffe kikyotegeeza nga omulimu omuntu gwakola oyo omu tegereke gutwetagisa basahaba 40 omukitegedde
Obusiraamu teriyo kifo kyoyinza kugeraageranya na sahaba baafuna ebitiibwa nga ne bwolimu oyagala otetugenda kituukako. Ekisooka okulaba obulabe ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabbeeyi, si ekyo kyokka okubanga omukkiriza ng'omulabako bwoti mweba banyumiza batunyumiza yali bwati n'owulira mahabba ng'oyagala omulabeko sibe kuli kutya oli yatuulangako naye awo naalakagindeko mu muzikiti mulabeko najja ku masjidi n'alaba kunakusomoza n'atebeekera bebanga n'ekibuuzo nakimubuuza butereevu okibuuza sheekhe nga yakasoma ku bantu ng'emitwalo emeka kubaasoba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kyegere eddaala ly'abasahaba ddiini omuntu okuyita obisi sahaba ekyokka kimala tetwetaaga birala byonna kasayitibwa nti ki kiba kiweddeyo tetumwogerako. Abantu Allah yabassa mu ddaala lyabwe nnyo naye okutuuka okubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ati abali mu kaseera ako keyinjogirako Allah agenda kubawanga embeera z'abantu 40. Sahaba namubuuza minna au minu, bantu 50 mu bo oba muffe? Naga nedda njogerera ku mmwe. Kitegeeza nti akaseera kajja kuba kakazibizi, ebintu ng'abantu balina engeri gye babitegeeramu ndala nnyo. Omunnyonnyola nabbi tamutegeeraga nabbi kyebyerbiki nabbi byebiki eyatugirayo ebyobuwangwa. Obusiraamu tebwajja kumalawo byaffe omugana nabbi agwagwa ati ne nabbi alina ebyobuwangwa yali tiyeddira nswaso. Nabbi yali yeddira nswaso. Omuntu nga yayimidde mu hawa nafsi, kibadde kibi nnyo hawa nafsi, avuunwa ne byeteetaagisa kuvuunwa. Almuhimu olwakadde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadithi ya Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu, yagamba nti inna ruha al-Qudus, mwoyo mutukuvu bategeeza Jibril alayhi salam, Jibril alayhi salam nafatha fi raw'i, nafatha fi raw'i ay awha fi qalbi, yasso obubaka mu mutima gwange, yasso omutima omanya obubaka mu mutima gwange nga bwogera ebigambo bino. Obubaka buno bwalimu ensonga zino. Esooka annahu lan tamuuta nafsi, teri muntu yenna agenda kufa, teri mwoyo gwonna gugenda kutuusibwako kufa hatta tastakmila rizqaha, okutuusa ng'omuddu riziki yonna gimazeeko. Teri agenda kufa okujjako nga buli omu riziki yakoze eki. Wallahi arrizq muqaddarun wa maqsum, riziki Allah yagigera ate n'agigabanya. Warizqi yatlubuka, riziki ekunoonya, tegereke nga bwolaba ajali bwekunoonya. Wala asobola okudduka ajali, osobola okudduka ajali ngezi ne riziki tosobola gidduka, tosobola kudduka riziki ne bw'ogigaana ejja ku kifuba. Tukugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam atatika dunya wa hiya raghima, ejja kifuba dende, oyagala toyagala nejja noga bugagga bwe genda nze sikwetaaga ne bujja. Oba otwagala oba totwagala ffe tuzze olina kuba mugagga. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ekyo kyolina okukissa mu bwongo bwo omusiraamu
togenda kuva mu nsi ya Allah eno nga riziki yo teweddeeko. Malakul mauti lwetunula mu kitabo nti khalas takyalina yadde akajiiko k'amazzi, takyalinawo kamere konna hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Olina okumalayo riziki yo, omalayo neki ne ajali naye gweyo, okuwangaza obugweyo. Kyava tugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti fattaqullaha ya jamaa, mutyani mutye Allah wa ajmilu fi talabi, mulongoose amakubo mwe munoonyeza riziki. Musigezeeko okulaba nga riziki mugifuna mu makubo amatuufu. Riziki Allah aba yagigera lwakuba nti gwokola olukujjukujju ogisikeyo mangu nga tennakola ki lwaki sidda fulani ono ebyobugagga byonna ebyalina nokola pulaani nogenda omubba nolinnya ebisenge nokola ki Allah bwe yasalawo gaggawasa kitegereka. Wallahi ne bwoyoola ennyumba yonna nogitwala yonna enkeera ogenda okulaba nga ajjuzza byonna nga babitutte ng'akoze eki azizza ate bipya byotutte bikadde era ogenda bituusa waka nga leero tebikyakola. Ani afunyeemu? Ani afunyeemu? Omunyezi kitegerekeka naye byonna Allah ate amubuuliddewo amakubo n'amuwa ebirala bipya. Ekiringa omuntu okulwanagana n'omuntu omufiirize simanyi okole ki njagala mulwa wallahi byonna bonna omala biseera ne bwezizika mu makubo gaga riziki woti nosaawa emiziziko abanga ki gwe emiziziko gyotaddewo mwalabeka amataba gali e Brazil temunagala bako mataba gali e Brazil gajja buziko entindo zonna baluza wali wabbali nga balinga wabakola ki mazzi go gayita obuyisi ne gasanga akamotoka gawaliko ne gakafuulafuula kitonde mitonde bya Allah tegereka. Mutundieko mubiri muala mu nsi ng'olabe ekiri mu nsi mataba Allah subhanahu wa ta'ala n'agaleeta negajja mu subiiti awatabadde yadde mazzi naye olaba ensi yonna ng'ejjudde bweti ate nawo ne bamuwa ebiri naye temulaba ndowooza mubiramu abantu bonna baliraanye ennyanja bonna bakaaba bonna baliraanye amazzi bonna bakaaba. Gavumenti etuyambe amazzi gatususseeko bwe baba nga bali abanene China tebasobola tebalina ngeri yonna gyebayinza gwagisanga akati ate osaba ateesobola okitege akukolera ekiwa naye kyaliza kukolera program ebaawo ku makyawo kedde oluusi batera nnaku zino balaganya ebintu ku mazzi abaddewo kakasajja kamuda andi nakasiramu kana nedda gana amazzi ga Katonda alina kyayagala otutegeeza kiri bino byetwekwasa simanyi twesemberedde nnyanja simanyi tusenze mu nnyanja biki emyaka n'emyaka nga tebibaddewo kitegeeza mu kikyamu bwe bamugyeko mangu oyagala okunnyonnyola ebikyamu nagata amugyeko mangu ala kulli haali mukyo nti gwe buli lwosiza omuntu emiziziko mukubo mu makubo ga riziki wallahi teryasobola kwesimba mu kkubo lyo. Nabbi kyava tugamba nti fattaqullaha wa ajmilu fi talabi, mulongoose jasi makubo mujjira halali. Totunulira nnyo muntu munno
olwokuba ina watuuse olwokuba ina kaki ebyo tobitunuuliranga tuze niya tebenkera ekitutta twagala nnyo okubanga ensi yonna yonna buli kimu kyonna okirina teri yalina byonna aye talibaayo ensi Allah watu yagitonda nga teri muntu alifuna byonna ekyo bwekikutuulamu n'okimatira otawakkala naye bwoba tolina tawakkul la hawla wala quwwata nabbi akomekereza ebigambo byonna nti wala yahmilanna ahadakum istibtaa rizq tekifuulanga omu ku mmwe okukeerewa kwa riziki okubanga aginoonyeza fi maasiyati llah kujonga Allah naga nti fa inna allaha la yunaalu ma indah ebya Allah tosobola bifuna illa bitaatihi weyagala bya halali olina bifunanga okugondedde olina bifunanga okoze ki ebisinga tetujja biraba omusomo waffe ogunaddako inshallahu taala ebyobusuubuzi tulina kutambula mpola kubanga yembeera yammwe kitegerekeka jagitambula mpola ngaalya piraawo sibe kino abamu baagala katogo wallahu mustaan. Okumanya eddiini kyekimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu 3 beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka nga tukuwa omusomesa oba sheekh owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccentre.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. High-Tech Primary School gisomera otwala omwana wo erimuwa bino wammanga empisa okukwata byasoma n'okutya Katonda. High-Tech Primary School gyakisula n'abava ewaka lyabawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri so nga balina ne tahafiidhi omwana w'omwayita okukwata Kurane ku mwoyo okuva ku nassale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twalayo omwana wo kati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo otwala mwana wo na byakwebikka ebitabo ekkalaamu sukaali ne sabbuuni obisangayo ku ssomero so nga n'ebisale bijja mu nsawo yo. High-Tech Primary School lisangibwa Namulanda ku luguudo lw'Entebbe okyamira ku Kyerima Hardware n'ekipande oba okiraba. Essimu 0782 48 99 balina ne ofiisi mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandela mu Kikuubo. Kolagana ne Imaamu Jibuliru Muwonge ku ssimu 0702 32 36 77 ye High-Tech Primary School e Namulanda.
tabaraka wataala riziki yakuwandiikako mulamu tuyinza kufaana tukoze ekinga tukimazeeyo naye netuze tuwangala kufunya tulinako bannaffe n'abantu betuwangadde twegomba obaolyawo nga tubamanyi baalina ku ssente era nga ssente ezo fe tulaba kyakidda alaalimu tujumbiza asaddaaka nga kyetuna okubizinga weekuli nti nezako akola ki atiwa n'okuyamba abalala naye najja nawangana ssente okumala ebbanga nakutuka akaseera talina na mutuufu newooba otambudde n'omusinkagana kwati bwennaku kati mbuuza lwaki omuntu ajja n'awangala nga embeera zatambulidde mufuna ssente tekumanyiyo makubo ga araamu wadde kituka akaseera ate gye biggwera n'alemererwa nsonga ki soyinza okugamba nti zino ze ziyinza okukuuma ensimbi ogyeko riba oba n'ebirala allah byakukola ki oba eziyinza okukendeeza essente ezo barakallahu fiik. Okusooka ensimbi allah azikuwa kuyamba buyambi osobola okuyita mu bulamu bw'ensi tazikuwa kizibeere opakapaka tegere azikuwa kuyisa muki obuwangazi. Ekyokubiri okukendera kwa ssente tekiraga nti olina ezambi lyokoze nedda. Ekyo kyennyini kyobuuziza allah ekitugamba mu Quran, walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwal walanfus. Ebigezo bya allah subhanahu wa ta'ala bireetera amakubo mangi, abeetera amakubo mangi kitegedde omuli atugambe eki min alkhawf tuleeta mbeera yakutya, abamu tubaleetera mbeera yakulumwa njala, abamu tuleeta okukendeera mu maali yaabwe oba okukendeera mu bantu baabwe kitegerekeka. nifabashira sabiri sayusaba ki abagumiikiriza kitegerekeka. Katokendera kw'emaali kigezo mu bigezo allah byabawadde omuddu mu bulamu bwe kitegerekeka. Entandiko asobola okugikuwa ate ku nkomerero ebifundikira nga tezirabise tegere imtihaani kiba kigezo nzikuwadde kati tulabe bwokozi, obadde mu wazaka, obadde mu saddaasi, obadde mukozi waki, kati katulabe ku mbeera yo nga tozirina binaaba etya nga tozirina. Allah si yayagala okulaba kubanga already yakimanyi kitegerekeka. Ye embeera yagimanyi naye ayagala gwe kennyini weepimemu bwemba ne ssente mba ntya, ye bwemba sizirina nfuuka ki kitegerekeka. Gwe kennyini weerabuleko bwe naba nazo nakola bino, bwe naweebwako ssente ate nenfuuka kino kitegerekeka. Kati yonna embeera allah agigezesa naye abaddu be, gwe kennyini wesse ku minzaani bwemba nazo mba ntya, bwemba sizirina mba ntya kigezo tegerekeka. Era okubawo kwa ssente okusigala kwawo okusigaza ssente si magezi, si magezi, si magezi. na bangi bangi bagakufunayo oli owulidde kusaba gwe bayita Mus'ab yafa atya? Mus'ab yafa nga n'essanda talina
essanda obusaada mwe bamuzinga naye nga yali omu ku bavubuka abaali abagagga kibuga Makka. Simbi nga weeri akawoowo akasingawo kubaako ebbeeyi mu Makka kasookera ku Musa. Abavubuka abaali mu bulamu kitegerekeka akati yali muvubuka ng'alina sente weeri, maama mugagga, buli kimu kyonna, naye agenda okufiira e Madiina. Sahaba yali Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala yali ayise banne ku lujjuliro n'abagabula bali emmere yali mpitirivu nga bonaagabula mulimu n'omusimba nkoko yiye tegere balya ne baabalya n'akwekusa amaziga naga abaaliwo nabemmere kungi ebalemere naye ate kati otuyise kulya ate kati bikabiddemu naganda edda nina kyezipikidde waliwo bannange betwawangaala nabo bino tebabirabako n'emyeraliikirira okuba muabwa Allah bagenda okugamba ku lunaku lw'enkomerero adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, ebirungi byammwe twabibawa ku dunya, bino temukyalina ebirungi byebaali mwetaaga byonna twakolaki. Kati bali bagenda ne bava mu nsi nga tebaliddeeko ku dunya, ntuuyo zaabwe tebazibiddeeko. Tegereka mwalimu basahaba baalina naye embeera nekolaki nekyuka nimbamu abalala bagaggawala bakolaki. Kati ekyo sunna ya Allah fi lkawni, nkola ya Allah mu bitonde bye. Kulla yawmin huwa fi sha'nin, kyategeeza mukyo buli olukya tubaako betusitula, tubaako betussa, tubaako betuwa obulamu, tubaako betujjulula, buli lunaku eyo embeera eba kitegere na kira kibadde kirekirala ebiki أما صدق الله العظيم فجريكم بجلس نعم. نبي جاكو سواء كله النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة جمال حسبك جمال نعم. وان وبدو ولي نزاموت أسمع القرآن ويقرأ عليك راو حسبك وقال صدق الله العظيم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وعليكم السلام. mbuuza kikkirizibwa singa nina kyetaaga Allah akolera nesiiba asiibeyo wiiki Allah azigirewo omusango. Bw'osiiba n'ekigendererwa ekyo tekirina kyekikyusa mu nteekateeka za Allah. Tosiibanga Allah ansigirewo kino kitegerekeka bw'atakijjewo. Bwe siiba bibyo nga bw'omusaba Allah anzigirawo kino okitegeera. Ekwetema nabiri, nabbi yatugamba nti nabiri ekolwa bakodo, nama yustakhraj min al-bakhil. Ate era nabiri tekyusa mu kugera kwa Allah kitegerekeka. Allah edduuka lyange lirino nerimala likwatayo nja kumala emyezi gyange eki ng'asiiba. Bwe siiba tomugamba bigambo ebyo okitegete. Bwe siiba busiiba ibaada naye buli lwomugamba nja kukola nkolera kino nange nkukolere kino okitegete.
Allah nkolera kino nange nkole ki bwe nayita ebibuuzo nja kusiba ennaku zange bbiri ebikolwa bakodo abatayagala kukola ibadaati bwe siiba okitegere omusaba akole ki akulongoseza akuyisiiba amma ekyo kyogamba nti nja kukola ennaku zange bweziti ate bwe kiba kikoleddwa okakatibwako kikakatako okukituukiriza kiweya kitegere Shekhe, kama tutogera na tuwazindarawe ila yatogera n'umusume esiyadde nga tumaze okusala bigambo bisola ekiro yonna ebigambo ebikozesebwa sola ez'ekiro taraweehesi tahajjudi ki byebikola bikola musola za sunna khasat ez'ekiro naam alaikum salam ekisooka kyateeka okusoma edduwa ey'amakumi-ana oba tekirina buzibu. Ekibuuzo ekyokubiri nabadde eriranga baba bazina atandika bisimillahi rahmani rahim bakina kyomutawa. Ekibuuzo ekisoose edduwa y'amakumi-ana yatteeka ng'ogudde ku kyokubiri yatteeka si sunna wabula bida kitegere bida ekyo kimanyi kiki edduwa y'amakumi-ana teriiyo nedduwa ennaku esatu nayo teriiyo ennaku esatu mukitegeere ensi ekikutulansinga waliwo eney'amangu mu nnaku ssatu netulombayo edduwaako eya wiiki wonna butego bwaba waliwo naye ekikulu kya byonna tewaliiwo edduwa ya makumi-ana, tewaliwo edduwa ya nnaku ssatu, tewaliwo edduwa ya buli mwaka. Kitegerekeka singa byali birungi nabbi yandibadde abikola sallallahu alaihi wasallam. Kitegerekeka nabwe kityo Dr. Kisuubi yawandika ekitabo ekikwatagana ne janasi mu lulimi oluki Oluganda, kiwandika kinene naye mu bitabo yagamba nti nsomye ebitabo sina we nali esanzeeyo edduwa ya makumi-ana. Asomye ki? Ayinayo we yali agisanze nga waliwo alimu yenna agisomesaako. Kitegerekeka kati edduwa ya makumi-ana eyina wano weefuutuka wano kutegeddewo si Misiri, lwaza Zanzibar z'abakyamu bagenda bazikunjawo teri edduwa makumi-ana kutula nsingo simanyi biki. Zonna zonna ebyoku bintu ebizuule mu ddiini y'Obusiraamu. Naye obuzibu bwe tulina ekintu kasita kitandika okusomesebwa ennyo kituuka ekiseera nga akivumirira bagamba ate yakyusa sunna. Musajja alwanyisa sunna oyo. Kitegedde kakati makumi-ana si bituufu. Ekyokubiri ekyokwaziina nakyo kyekiri mu bidaa. Bwe tuba tugenda okwaziina tetusookana isti'aadha, tetusookana basmala. Kitegerekeka era tetusookana kusaalira nabbi. Byonna birungi nnyo naye awo tebikolawo. Kitegerekeka ogendako mu mawanga agamu buli bawagenda okwaziina
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر. bili wamwe tebinatuuka naye nga mawanga mangi gyebiri oli asooka kusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam musiramu nga nabbi tabisomesa njagala ombulire haramu kigwekoze okusalira nabbi kyekiri haramu oya kusimula ekibuuzo okusalira nabbi kyekiri haramu kyakomekereza kugamba ekibanga okusalira nabbi kitwala muliro kagunda kansikiriza omuliro gunjo kyoba nabbi mwana tebajja kwokya lwakuba osalidde nabbi, bajja kwokya olw'emputtu. Emputtu gyolina ejja okutwala muliro so simusiswala segere nabbi akugaa kino tokikola nze kankikole kitegere eswala si yejja okutwala muliro wabula ki emputtu n'okwagala okusomesa nabbi gwomusomesa kitegere obanga ategeeza nti bino nabbi teyabimanya nze kankole ki kambisiibwa abantu babikolereko. Nabbi yatufiiriza nnyo kitegere tibalaba nti buli sheekhe naasituka akugamba nti wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obulungamu obusinga bwoba bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne bwonoonya otya ne bwokola otya obulungamu bwa nabbi obukola ki bwe businga sallallahu alaihi wasallam. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب